Tasharuta mugamba mukulu. Umuntu eyaliwo nga Uganda efuna obwetwaze muddemu mugambe ki. Mukulu tasobya nze musobya bannaye. Gunsingidde ddala. Mbadde ensabye byonna mubiteeke ku nze. Nze mwana mutonze enkozesa obutamanya. Banne nsaba mu nsonyiwe. Muzeeyi awangudde. Kale nanze omukadde muddemu. Yakuddeyo n'agamba nti munnaye yakulinaako obuzibu. Omwana oyo ne bwe yali yakajja. Nze nali omwo omusaali kuba ateeka amaanyi ku ddoboozi lyo ku talenti kugamba nga I love ekintu kyafulumya okitegeera nange simulina kubuzibu obuzibu bwabwe bwali bufuddewa kati ate ezo ensonga oziraba Ibra sigenda kuziddamu nazoogeddeko banazoogerako siddamu kuzoogerako abakulu tebasobya Ajati yabazeemu kyeyabazeemu tugendeza ekyo oli wiringi okugenda wa Ajati Station Mayanja kuba ali wiringi naye kenyini okubanga akutulako kati kwenyini mu kamera Ajati yonna gy'oli mukwano gwange webale kukomawo tuli basanyufu nnyo banga bakomyewo naye ate era anti mutunuzaamunye mu kamera kati ndishaye nga mukaga Desemba Ajati nkuyita ojje bimbire ku bantu baleka baagala nnyo okulaba ludde okulaba jangu mwalawo Carol Nantongo ng'alonkinga jangu obeerewo oweesa omukolo ekitiibwa bwakuyita ojja okime kiteerera kuteba ogenda ngenda kumulaba okay wanaakala ng'alina okamula ensonga yayisa abantu abakulu bajje babeerewo nga bawala baabe bakola ebiki balina emikuba gwayogedde agambye muwalawo osobola okubeera muwalawo ng'otazaala eitha balina omwana nga mwenkana emyaka kakitegeeza nti no kitesha yinayo omwana yenkana kalo pane mwevume nammwe mulekerawo okubeera nga ebintu mubikomya mu kkubo ffe tunaalyawa vayo muntu mugabe bannayinza sobola kukayana na muntu mukulu by the time ogamba nti n'omuntu muwalawo muwalawo maki kitegeeza gw'ozaala gw'ozzukuza era kuba singa abadde myaka gyanga gy'abaabaye nga mukulu wa Carol yali badde agamba mukulu wange baaba oyo baaba wange naye agambye muwalawo Stasha baludde ku nsi oba olina omwana yenkana nga Carol emyaka giri awo musayiza otala oba onaawo takulina ddu takulira kusingira wa Stasha wali oba nina kusinga abayogera Korani nnyingi naye goma ekyo kitegeeza okufuuka Ajati empisa ozigenda ozitereza mpola naye Carol gyabadde ne press conference mu nteekateeka ye eya maiden concert ye